bwana abafunye obutakkaanya n'omusajja anagenda mbazadde mu hoteli gye bayanjulidde kakati bw'oba olabanga ewaka wakuswaza sente z'oteeka mu hoteli genda ogaziye ewammwe okola omukolo ewaka kitaawe namulabye nga bamuzinisa amazina mu maaso g'abatabani n'abakoowo n'asimba n'emmere taata we naye n'abeera ku mulyango ne bamusaba kaadi emuyingiza okuyingira ku mukolo ogw'omwana wo kaakati maama wa Chosen Becky yabadde akola ki mu ttenti okuvaayo okuzina amazina ne muwala we paka chini nga n'omuka atudde wali amulabe bw'akyusa ekyensuti ye maama wa Ssekajja okuwerekerako omwana we ng'agenda okufumbirwa Chosen Becky sente ze bamufuye n'azimansa n'aziwa Nazaala n'akuba enduulu ye tufunye money spender mu family kitegeeza omukazi yazze okuteekamu anyway ekyo kikyenga ye naye nze muyozaayoza omukazi azaddeko ne weekolera omukolo kirungi wali oyagala bitiibwa naye ate naffe ne tusanyukamu kubanga mutulekawo yagenda oli yapapa ng'awoza omusajja tamuzimbira omanyi ekyo ngati kati azijjeewa kubanga gwe wavaawo dikiteeta wabba Chosen Becky yamubba ki yagenda naki lwaki wafuna ssente ng'omaze kwawukana naye anti kyenkugambye yoli ekizikiza abantu batutanga gwasibye mukama asibye akugamba tono omukisa gwe guli mwoli gwomulemeddeko njagala ompeyokko ku bintu ebisobola osanyusa ffe ba ttiimu Chosen Becky bye walabye ku mukolo batimbye bulungi webityo omuwala yayambadde bulungi webityo taata yazinye bulungi taata yasimbye bulungi emmere namulabye seebyo omukolo Nakayi gwe yakoze wagulabye n'aleera omwana omulenzi gwe kukolebwa n'amusiibula agenda atabaale wali nga baveeka wakirabye ebyo byaggwako Ssemakula kyogamba wa mulembe mukadde walabyeko maama wa Nantongo mu kidaala kyokka ate oluvannyuma Nantongo yamutulaze nga maama ali mu nnyumba n'amutwalira bambi ne ku ssente we bali kunzaala twalaba Chosen Becky eyamufumbira ku mukolo Chef Godwin ngazze wali ku nkoko ya bbaawe oluwombo n'agamba eno enkoko y'omusajja naye nga ddala real bye bino bye mbagamba lwaki yeewasizza enkoko y'omwami n'ogiwereegula n'okugulu bwati ye profesa waaki kyekibuuzo baŋŋambye yajjo kyeddiramu profesa wa mitima ajja kiddamu profesa wa birimi profesa Mulavu nali mmanyi camera person Mulavu profesa Mulavu profesa Kanfunu mukwano mu kutwala abo abanne Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra. Tuina habo wa buli kika, supplements, ebizigo, ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso. Emimwa gyo gyasirira. Tuina pink lips n'amajani gakuyambako mangu. Okufuna olubuto tuina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tuina bedroom product nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Nga tusangibwa Mperere Bugayaza Road. Nze Lujja banjabo ne basebo abatulaba okwetolola ensi yonna muliyo mutya mwe bali kubanga mugoya video zaffe ez'enjawulo. Olunaku olwaleero negatiddwako Senga Magi Bulamba omukozi wa Star TV program Kadongo Kamu ebeerawo buli lwa Sunday ssaawa ziba 11 mpaka ssaawa 12 ate nga musuubuzi wa Speya ewa Kiseka oba wavaayo
spare yagaana spare namuvaamu nalekayo omukulu nze nenzira mu byange ne tweyawula ati badde my business y'omwami era eba ya mukyala namulekayo nze neneetongola nenzira mu kikuubo ndi mu nsawo toilet papers ensawo zitya ez'abaana abadda ku masomero basically ebyawaka aba abiina magi mu maaso wajja kubawa enamba ye y'essimu oba musobola okuyita ku eyange eya wansi oba ng'olina ky'oyagala magi abenga kukolera bino ebyasenga olinayo okukeera nabyo byomubabwe ebyo bingi nnyo ebirungu era nina program gye nakola abantu ne bankubira abalina bye baali baagala naddala bano abaali abakyala abazaala ne bafuuka zibbaluuni nkisabise bwe nti olw'okuba nga batulaba baba bangi kubanga wayita omwana munaye tewaba watono abantu batuuka ne bagaziwa ontutte mu lulimi lwesandiyogedde naye kale ne tufuuka baluuni kati abantu baagala butaiteninga obwo banyweze kwegamba nawe bw'oba otabula caayi ejiiko yeetooloolere bulungi mu kikopo si gamba akajiiko akatono ate kagwe mu ggama ya kikopo bwe kiti ontegedde oba kyegamba abantu abakulu bo bategedde omuntu okunywera amazzi mu giraasi n'okuganywera mu tampeko kibanga omuntu okunywera amazzi mu pipa nga kwegamba olw'okubanga wali wayiseewo omutwe gw'omwana nga bw'ogulaba bwafuuse pipa bwe bati kakati n'omuntu anywera mu glass oba ofiiringa amazzi oganywa ne gatuuka bulungi ne mu pipa wali oyinza n'okugwamu gwo wennyini kakati munnaye kye tukola tugezaako ne tugatta ne tuwumbawumba n'onywa amazzi ddala nga geego kale kyekyo kale senga azze okutukonerako ku byatambulidde mu mukolo gwa Chosen Becky ajja kukonako ne kugwa kalo katono nnyo naye ngera mu mbeera endala y'omu ku bantu nakati abali mu kukungubaga abali mu mbeera ey'okunyolwa olwa Mafias Walukagga okuba nti ne tujja kubiyitamu Walukagga tugenze mu kooti nze omu ku bamuwagira ddala nga teseekweka nze nga nze mumanyi on a personal basis byakola ne strength ye gyakoze ekyengera ebintu bingi mu Uganda eno twagala abantu abakulembeze abakolera abantu si bigambo si kwekubagiza si kukola kino naye kuddiza abantu kukola ate nga Walukagga abaddewo abantu bamumanyi bamutegeera ku ground akoze ge mazima tabadde mu byabufuzi newankubadde alina ekibiina kye yagiramu naye ng'akoledde bonna kati ffe kye twatunuulira okumwagala ng'ate nga ndi ebusiro kibadde kiti eyo kuba manyi ground mulungi nnyo era tujja kiyitamu kubanga waliwo ebibuuzo bingi ebyokwebuuza nga nandaba yennyini byabuuza kirikawo akakiiko akavunanyizibwa ku byenjigiriza National Council of Higher Education kirekawo amatendekero gano nga Makerere University abateekawo ebibuuzo bino bimakiwa entry abantu bye bakola ne bamala ne babawa degrees nze mu kusoma okwange naawe wasoma abantu abayingira universities baconsideringa nnyo either ng'oli wakola certificate diploma oba senior 6 ng'ofunye 2 principal passes oyise passes bbiri z'ofunye ng'oggyeko general paper nayo bagigattako kati passes ezo kitegeeza okuwa okola course yonna eya degree olina okuba nga wayita senior 6 bw'oba tewagiyita ng'oba olina certificate oba diploma nga batunuulira diploma eyo ng'eyenkanankanamu ne senior 6 eno okusobola okuwa degree eri kakati nze kyekindeetera okwebuuza lwaki akakiiko akatwala ebyenjigiriza akawaggulu kavayo ne kakkiriza ate gwe electoral commission n'ogaana mbadde mmanyi nze electoral commission ye eriwo okuteekateeka byakulonda kubiriza kulonda kuteekateeka kwanawunsinga wangudde n'olwekyo olw'okubanga omuntu oli bw'aba agenda okwewandiisa atwala ebiwandiiko ate ng'ebiwandiiko byonna buli muntu yenna ne mu bitongole bye tukolera tutwala ebiwandiiko ne babivalidatinga bw'oba wasoma emyaka 6 emabega ku luno bw'oddamu okutwala otwala ku kitongole gye wasomera oba university gye wasoma ne baddamu ne ba activatinga ne ba validatinga ne bakulaga ekiwandiiko kino kikyali active kakati bano bw'abanga yatwalayo ekiwandiiko nga kiri validated by National Council of Higher Education ate gwakulira ebyokulonda wako n'okyo ate oli akulira ebyenjigiriza mu nsi yonna mu Uganda yonna n'olwekyo kooti egenda kuvaayo tutafutuse etubuulire gwa bwe kijja naye ng'era tukyamusabira era tumanyi obuwanguzi bujja
kuba ku ludda lwaffe inshallah. Inshallah ngazzeeyo. Naye engeri gye bigenze mu kooti ndowooza wewasinga. Justice eri buli omu. So tujja kubaga tulinda. Era tetunagenda ku nsonga simanyi era ka black kano kategeeza era kwenyamira kubanga eno wiiki yonna mbadde mu kwenyamira ekisooka mu byonna gwe oli mu kujaganya olwa Chosen Becky well muyozaayoza ng'omukyala laaja laale abakazi abazaddeko bwe babeera ekozeeko nazirwanako abo bwe batyo okutuuka awo okweyanjula okwesasula Mama. Ate no ne bitukira ddala mu kutyoboko kw'ekitalo ne bagenda mu hoteri sekono tawaanyisibwa munnange lujja ewammwe oba wabi wafaanana watya omukolo bagukolera mu nnyumba kati mbuuzaamu ng'omusiru oba nga ffala ng'atamanyi bamuzaalidde wa mu katenti akatono nnyo bayingidde mu hoteri gye bamuzaalidde emisoso egikolebwa mu nnyumba ffe abaganda tulina ebintu kaffe kye bikolebwa munda ng'oggyeko okuzaala omwana okulya emmwanyi okulanya kubanga lujja oweddiranga ndiga oyina gwe bayita owakasolya ow'essiga ow'omutuba ne mudda mu lunyiriri n'ojja ku lujja n'odda mu nnyumba kaakati ffe tukola emikolo egyo egy'okwanjula tuyingira mu nnyumba nga tutunula mu kasolya waggulu gye tuva eyo yonna era bakkiririza mbu nga bw'omanyi ennono yaffe kati gwe mbakuzaalidde mu wooteri y'ennyumba yammwe akasolya kaba mu wooteri we wammwe yagizimba bwa kikaakyo oba mu musaayi gwo ne tenti yennyini erimu akasolya nedda era tulina ensonga lwaki tugenda mu nnyumba kati mbuuzaamu oyo is a come is a go nga bw'ali Chosen Becky bw'anaaba afunye obutakkaanya n'omusajja anaagenda mu bazadde mu wooteri gye bayanjulidde senga batuwadde ensonga omanyi lwaki abantu bagendayo wojjako wano mbwe ennaku zino abantu balina amaka amafunda naye tulina gye tusibuka gye mu byalo ewaffe mu byalo gye tusibika nsuubira buli muntu ekyalo kyabwe balina olujja olugaziko abantu babitunda dda ne bagula boda si bonna kakati bw'oba olabanga ewaka wakuswaza sente z'oteeka mu wooteri genda ogaziye ewammwe okola omukolo ewaka weeroko kwabadde kusalawo kwe kati obuzibu wabusanze wasenga kwetyoboola kitaawe namulabye nga bamuzinisa amazina mu maaso g'abatabani n'abakowo n'asimba n'emmere taata we naye n'abeera ku mulyango ne bamusaba kaadi emuyingiza okuyingira ku mukolo ogw'omwana wo maama wakunamye n'omalayo sempa wedda tukyanoonya ab'omutima omubi wakunamye n'ogwayo si mutima mubi nkuyozaayoza kubanga kakati omukazi bw'ozaalako olina bingi by'oluubirirwa naawe wayagala engeri gy'oyimba ku mikolo n'embaga kati ng'obambi owulira bubi bugenda ku mikolo gy'abantu nga bambadde naawe n'owulira nga wandiyagadde obufumbo naye already obadde mufumbo ng'omwami wo bakimanyi ye bufumbo ki ng'ate already bino ndowooza byempulira mbu obadde mwenzi mu bufumbo omwami ne we yatuuka va mu bufumbo tokyewuunya nnyo ayo byali byambu byali biboozi byali byambu naye era kindeetera okulowooza mbu si biboozi gwe lujja n'oleeta omukozi ewaka nga house girl wakuyambye ku mirimu enkya n'omusanga ng'ayagadde omusajja wo ekitegeeza na bino bye baali balowooza mbu abaana byandiba ebituufu mbu omusajja talabirira waka byandiba ebituufu nga n'omusajja amiri n'obwabeera nze omanyi wabeerayo bano abakazi tubawolereza nnyo ndi mukyala naye nange ndi maama nzadde abaana abalenzi sandyagadde Chosen Becky kye yakola kikola amiri oba mwana wange omulenzi gwe n'obeera mu bufumbo kati oŋŋamba otya mbu teyayenderamu ng'omusajja gwe yaleeta nedda njagala tukitegere bulungi kyenjagala so tuteeke on record obuzibu obuyinawa ku Chosen Becky okufuna profesa we obuzibu bwembusanga bubuno sibuyina ku muntu nga muntu era taddaawo n'agamba omukazi aninako obuzibu muyozaayoza ngo gaali ekozeeko naye obuzibu bwe nnina baana balenzi bano butafuna bwenkanya lwaki mugenda mu baana b'abannammwe Chosen Becky yajjangako wano baawe oyo amirinze gwe mmanyi omusajja yatambuzanga ennyimba nga promotinga kakazi ako senga profesa amiri oyo profesa Simaye Ssekaggya yamwagala musiiwuufu nga luli siwe biba wuliriza kyegamba
njagala onfune bulungi point yange naye n'asobola omutwala naye amaze kulinda ono ng'amaze mukuba ku nfuufu ng'oli amaze okuyiwayo entuuyo ze zonna bakazi mmwe bwe mutalekeraawo okugenda mu maaso nakubba abaana b'abannammwe batuusa ku bisenge bajja basiraanya nnyo era ne gy'ogenze tojja kufumba nze nkubuulira amazima sikolima tuteeke waabiri kigende ku record bi recording internet terimba busungu bungi nedda si bufumbo si bulimba gwe ssebo Ssekajja omusajja eyakuleeta ekitegeeza bwe yavangawe ng'onadda ku sowaani ye ng'akumba oli muwala muto wadde wazaalako tekitegeeza okuzaalako gwe bukulu naye n'obufumbo wandi busanze naye enewe nkwebaza n'okugenda nedda Magi enzigi za Amil senga Magi abantu bonna bali mu kuyozayoza Chosen Nange olw'okuteekawo muyozayoza. ekifaananyi ekipya Muyozayoza. nti omukazi azaddeko obulamu buba tebukomye si bwe kiri omukazi azaddeko ng'olinamu ku ssente ah tosobola kiŋŋambe Obijja wa? nze nina ebifaananyi byendaba nazaala wa Ssekajja be bamu ku bagenzi fedde abaana bwe bafumbirwanga abazadde tebagendanga okumanya okuggyako ebyo ebintu bya baitha we waliwo ebintu bye tubuusa amaaso ne tulowooza mulembe guno naye nga bitulondoola ate ne bitukubya ebisiraani kaakati maama wa Chosen Becky yabadde akola ki mu ttenti okuvaayo okuzina amazina ne muwala we paka kiininga n'omuka atudde wali amulabe bw'akyusa ekyensuti ye maama wa Ssekajja okuwerekerako omwana we ng'agenda okufumbirwa Chosen Becky sente ze bamufuye n'azimansa n'aziwa Nazaala n'akuba enduulu ye tufunye money spender mu family kitegeeza omukazi abadde yazze okuteekamu enewe ekyo kikyenga ye naye nze muyozaayoza omukazi azaddeko ne weekolera omukolo kirungi wali oyagala bitiibwa naye ate naffe ne tusanyukamu kubanga mutulekawo yagenda yagala mukwano gwaffe omusajja nga kireetera bano abasajja babeereeyo babatulugunya nga bakaaba naye nga teri abaprotect nga buli omu alowooza bakazi sympathy ebeera ku bakazi naye nga abasajja gye bali abaana omusajja n'akuteekamu buli 100 kye n'akola n'atoba abaana babeerayo n'asula ku booda ku mpewo nga buli 100 aluleetera ggwe n'omala okutuuka ky'otuuka n'omufuula ng'eno ng'abakazi bwe baluma mbu omusajja muzimbye n'afuuka eno waggulu okiwulira ndowooza tenandikawo nze ndi ttiimu mwana mulenzi nnumwa nga nze naye ate nenkyebaliza bwebale nnyo mu byonna oswadde nnyo n'owebuka n'olaga mbu bye baali boogera bituufu ye maama laavu wagifunye otya amangu ago nga mwakaawukana kitegeeza muludde mwenna ng'omuntu asobola okujja atya n'agamba mbu nkya ngenda fumbirwa ekitegeeza omuntu obadde oludde naye ekyokubiri nze kye neebaliza ku Becky oyo era bannange abaana abalenzi bwe mubanga mu investinga mu bakazi mwerekeremu kubanga abakazi ababoola kwegamba lwakiri ate zi investing mu maama wo ne sister wo muleetereyo 9 naye nga 10 olyesigaliza ate n'abasajja okuleeta mikwano gyammwe nga mubasembeza ewaka kubanga oyo gw'osembeza ewaka teyagenda okukwatira mu nva kale atulaba faayo owulirize ekirango kino tuyina enkola kati eriwo eya biodigester eyafiisa septic tanka ziri enkadde ezali zitwala ssente ezali zitwala space ennene kati ng'omuntu ajja n'akozesa space ntono nnyo mu budde butono n'abeera ng'akuzimbira gye bayita biodigester biodigester tebaginuunamu ate etwala ebbanga ddene nga tejjula erimu sizes ez'enjawulo gw'ow'amaka gw'ow'eddwaliro manyidde abantu balowoozanga mbu olwokubanga luli zatwalanga space nene kati bakola kantu katono we kati n'obwoba oyina olujja lutono nnyo ate ne bajjawo ate ne babikkako bulungi nnyo so nyina baganda bange abaalihira holdings Uganda Limited be bakugu mu kukola omulimu ogwo oyinza okusanga omuntu essaawa eno ng'agwemulugunyaako kitegeeza wakolagana n'abantu abatali batuufu kati abatuufu mbakulaze abaalihira holdings Uganda Limited be basobola okukolera biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno tuveeyo eri mu kukuŋŋanya buloka ez'ebbumba seminti ensawo 5 ate gula emitayimbwa kati wano kiri kimu obabuuza nti kaabuyonjo yo mugenda gikolera ssente mmeka nti tujja gikolera obukadde 2 byonna biggweera okwo nga kaabuyonjo ewedde kale mubanoonyeeko embeera ebere ng'etambula bulungi omwana yeebale tuta oba ye yali atusibye oba gwe yali katene oba embeera eno gye yatuyisaamu yaleetera omusajja okukola ennyo omwana kati angaata Amil twogera amazima omwana yagulawo mpereerwe wali restaurant ekola 24/7 ate abantu bagirya emmere gwe ensaniya zitambula
omwana n'agenda ne kuhijja n'agenda okulamaga omanyi kyo wa capital yali wa chosen nga teyamutadda omwana n'azimba n'ennyumba oli yapapa ng'awoza omusajja tamuzimbira omanyi ekyo ng'ati kati azijjeewa kubanga gwe wavaawo temusanga bantu kubata osanga gwabadde n'ekizibu ekimulemeseza omuntu okutuuka ku buwanguzi bwe kati wamuta ono tebyaggula bagambye dictator ye talina muwala naye alina gw'ayagala osanga naye nga mukole abasajja abali tokola kintu kubanga omuntu akase mbulwokuba mpapa mangu nyanjula genda waabwe w'omukyala nga weeteeseteese gwe muwala lwaki in the first place lwaki weefumbiza n'ozaala n'omwana asooka n'owokubiri n'owokusatu n'owokuna olinga kamyu osindika busindisi ki ekyali kikutwalayo amangu ago wasenga yali ayagala bamale muwasa yandibadde tava waka nga fedda we twafumbirwanga n'ogamba omusajja oba onjagala nnyo mala kunsasula era n'ova ewaka ng'akusasudde kubanga akwetwala naye wenyini weetwalayo n'otwalayo akaleega n'otwalayo empale ekivaamu ne weetwalirayo ddala ate ekyavaamu n'ositula famire yonna n'ogireeta ow'omusajja ye nga mumukontrolinga maama nga talinaako na privacy omusajja yandizikoze zitya ne ziwera nga ssente bwazikoze famire ojjuzzaawo oli awo lunkuse ojjuzza baawaka maama ali awo baganda bo bali awo omusajja ne mwana aleeta kiro ya sukaali takyaleeta emu alina kuleeta bbiri anti mujjuzza muwawa guli waka kyovudde olaba mu muta yatandika okuseevinga kati ayina ne byalaga emmotoka yavuze sente yazijje eno ate nga mwamutadda dictator wabba Chosen Becky yamubba ki yagenda naki lwaki wafuna sente ng'omaze kwawukana naye anti kyenkugambye yoli ekizikiza abantu batutanga gwasibye mukama asibye akugamba tono omukisa gwe guli mwoli gw'omulemeddeko bwe mukuvaawo ye ne bakusaba sente z'amata nga tewali ate gwomu onozifuna otyanga onozifuna otyanga famire gy'obadde olabirira bangi n'oba obeera gwe wawasa kika kyonna ng'ate omwana waabwe akola ye ze yakola nga yaziteekangawo ani akugambye etteeka mbona omusajja yalina okulabirira yekka ewaka ffenna tucontributing abaana baffe bombi bw'oleetayo ekyenda nange neereetayo 10 kikuggyako kingaoli teyaleetanga wadde omanyi kyobanga n'ebyo bye bagamba mbu teyaleetanga yadde nga yatandika dde okwemulugunya ng'alaba omukyala we osanga ayina embaliga n'abeeramu n'okubuusabuusa abaana gwe ssebo ate oba gwe omuntu amuli ku lusegerera gwatutte ng'osanga yatandika dde okwemulugunya abasajja bano boolaba balina ennaku lwa butoogera gwe ssebo omuntu gw'aleese akuli ku lusegere nga gw'otandise okwemulugunya bw'obeera gwe n'omukazi andaba ali eyo ng'oleese omukozi ewaka akulabiririra waka ate atandise okwagala bbaawo n'otandika obitegeera amuzaddemu omwowokubiri gwe ng'osanyuka nnyo nga weemalamu okyakola bye wakolanga nawe amaanyi gakugwamu ng'omuntu naye ekyo si kikakasa mbu Amil teyalabiriranga famire kubanga yalaga ne receipt nga yaweerezanga buli weekend yalabirira tubijjewo ebyokusaaga yalabiriranga famire ye nakati akyabalabirira tali ku mukyala naye alabirira baana kubanga guli musaayi gwe kati biki ebyakunyumidde ku mukolo oba otandikidde mu bibi byereere ebyannyumidde ng'omuntu ekyasoose okunyumira mbu Chosen Becky yalabise bulungi ng'omukyala yayambadde n'alabika bulungi n'atonya gweza bbeeyi ate nga nnyingi yalabise bulungi ng'omukyala era yagambye eyamwambaza kati nze bwe nsira ku bino lwaki nkugamba yeewasiza eyamwambaza yabadde Maria muwala bw'aba agenda okufumbirwa omwami aweereza keesi biri byeri naawe wano we tuli kuba celebrity ate kiki tuli kubayina erinnya oba wasifumbiddwa omuntu ng'ayinamu olowooza si yakuteekerateekera kino kitegere butegeezi gwabadde alina okweteekerateekera Maria yayambaza Chosen Becky ebbanga lyonna kati kitegeerekeka kale nvuddeyo bwoyo okumwambaza yalabise bulungi nnyo ebyannyumidde ku mukolo kuyimusa taata kuzina mazina n'akola paka kini mu maaso g'omwana omwana yaze n'amuyimbira taata wange omulungi ne taata naye n'areplyinga mu luyimba kona dance kwegamba yabadde lonchi ya nnyimba taata yimba nankuwa mu DJ lo nga naye ateekayo nga naye akuweereza gwabadde mukolo si kivulu gwe tolaba mbu kyabadde kivulu kyenkana
beka naawe nkugambye mbulira ebirungi byewalabye ku mukolo byebye ebirungi ate nandikirabyewa taata okuzina okukoona amazina namuwala we ne bamuteerako wali omwana azze okumulaga omwami naye ng'ate n'omwami gwazze omulaga nga taata yamulaba dda olaba ne ku proposal okumanya baana mwe mweswaza ate mwemala mukyovudde olaba mukyatawaana nnyo n'ensi ne mu proposal nga bamuproposingira abazadde baaliwo iye wali okirabyewo proposal mbadde manyi oli aba akusaba bufumbo nze nali nsuubira senga ye yandibaddewo ne mikwano gya Becky abawala ne maama yaliwo ne taata yaliwo ekitegeeza omuko baali bamumanya dda nga bulijjo waali bamumanyi mutabani waabwe okitegeera oba kyeggamba kati bino byonna tebyabadde bipya kyovudde nze byanyumidde kuba nalabye ekipya amawanukirano njagala ompeyokko ku bintu ebisobola osanyusa ffe ba ttiimu Kyoze ne Becky byewalabye ku mukolo batimbye bulungi bwebityo omuwala yayambadde bulungi bwebityo taata yazinye bulungi taata yasimbye bulungi emmere namulabye seebyo ebyo ati nabyo birungi ku kimere toyogera ku ani yakisimbye taata nasonga nawali ampe enkoko ye gyobompa mulembe kati kyendabe ekyotawala nakyo oli analogo tuli ku digito nedda si bwe kiri yonna gye tuli togenda maama olwokubanga omulembe gwajja empala eyita mu mutwe era eyita mu magulu otandise ebyo byaba misaaki ebyo byatabadde ku mukolo gw'abaana nedda kakati olabye enjawulo oyo misaaki teyabadde ku mukolo gw'abaana kati njagala ombulire olabye enjawulo ya Carol omukolo gwa Nantongo n'ogwa Kyoze ne Becky katugenze mbya comparinga nedda njagala nkulage bonna nti baserebu ogambye bya serebu.com lwaki misaaki Semakula ne Nakayi tebabadde ku mukolo ng'abazadde lwaki basigaddeyo ate ng'ono omwana bakyadde wasenga kubanga owasenga aba mukyala wa musajja mu Buganda senga wange aba mukyala wa bba wange tewali nnyo nnono eryawo yandiganye bano kugenda lwaki tebagenze omukolo Nakayi gwe yakoze wagulabye n'aleera omwana omulenzi gwe kukolebwa n'amusiibula agenda atabaale wali nga baveeka wakirabye ebyo byaggwako Semakula kyogamba wa mulembe mukadde guli misaaki mukadde Nakayi mukadde kiki ekyabadde wa Nantongo gwe tewalabye enjawulo walabyeko maama wa Nantongo mu kidaala kyokka ate oluvannyuma Nantongo yamutulaze nga maama ali mu nnyumba n'amutwalira bambi ne ku ssente webale kunzaala kubanga waliwo ebintu ebikolebwa omusajja bw'aba agenda okwogereza omukazi mwamala okukyala owasenga akyala mu bazadde abazadde ne bazadde ne bakyalagana ne bamanyigana okitegeera oluvannyuma n'alyoka amwanjula asenga mu bantu ab'eŋŋanda zonna mu lwati bamama ne bwe bajja nga babeeranga eno mabega kwekweka naye maama wooli wamulabye mu kidaala ng'akoonera ddala endongo ng'akyusa ekyensitowamu kati anaabawa batya ekitiibwa nga naye yennyini kati kubatya nga maama ali mu koona dansi n'akuba nakku oba ako ke kaliwo ate ako kapya ayi maama naye aba aganye okwefuga leka naawe omukoga ng'alyoka awulira olugwenyulo maama bw'afulumye naye magi ebintu byakyukamu nze ndaba abazadde kati ku mikolo babeera wulira babeeramu ne tebajja open bwe batyo babeeramu ng'abako tebannatuuka mu kidaala tebanayingira mu nnyumba wuliriza kyeggamba ate nga yali mukyala mulokole wulira kye yakola yajja wamulaba yeeyisa Betty Yakibuka wamulaba azina amazina teyazina mbazina naye yajja mu tenti wali n'avaayo ewaka wuliriza yatuula emabega nakati abazadde abamu babeera natuula emabega witiresinga essanyu ly'omwana naye nga kiba kyabubba abalala butabukola kimu identifyinga naye nga ye abeerawo alaba essanyu ly'omwana kyenabadde nsuubira wuliriza ndowooza ne Jonasi ate kati oyo olwedde kati oleeta abakongo oleeta Jonasi tudde wano we tuli wano kati onvuze speed mondeke kunjogeza byama nidda tusigale wali we tubadde naye nga mu bufunze so tokizera n'abazadde kwenyigira mu mukolo gw'abaana njagala omuzannyo yenyigiremu naye nga ate si mu lwatu si kudda mu kidaala kuzina mazina
kukola paka chini nga n'omuka akutunuulira. Ate wabanyumiddwa. Wulira ndowooza zinira emabega gy'oli mu tenti gy'otudde emabega abazadde baffe abamu bonna bajja n'atuula emabega n'alingiriza alabe mwana we ng'afumbirwa oba ng'awasa abeerayo n'alengera okiwulira naye nga kyamububba okuprotectinga kiri waliwo emikolo emirala egikolebwa nze nga siganze namubya nnono by'amaanyi nnyo kati njagala mbuuze twalaba Chosen Becky eyamufumbira ku mukolo Chef Godwin ngazze wali ku nkoko ya bbaawe oluwombo n'agamba eno enkoko y'omusajja naye nga ddala real bye bino bye mbagamba lwaki yeewasizza basenga gwe mu mazima amatuufu senga w'omuwala babadde bize kati kyekyo mwenna abatulaba muddamu ansa muziraba kubanga bw'otulula gwe n'ogenda ne mufumbira oluwombo enkoko y'omwami n'ogiwula egula n'okugulu bwati Chef Godwin tatabudde enkoko ne batabula olwo senga w'omuwala aliriddawo okufumbira ku mwami we enkoko eyo gye tuyita kaffecce gye batabula gye bateekamu buli kirungo seka jjawo wonye enkoko entabule ani akugambye mbu nno kyekyo bwe baba bakukola kintu bakikola era kyekiri kye nagambye lwaki bakolera emikolo ewaka waliwo omukolo ogukolebwa ewaka basenga bo bagumanyi ne bamaama abazaala abaana abawala ne beetaleyo mu kisenge gye tutali si kya kisenge gwe ate byolowooza balina bye bakola ku mulyango ng'ate na si bya kirogo nga tuyingira ng'omuko tannayingira mu nnyumba waliwo maama kyasuulawo n'obuuka kyovudde olaba mbu omuko ebiseera ebisinga abanjula bakomekereza bawasa abakazi abo ne babeera nabo oluvannyuma ate bangi nnyo abakola emikolo egyo nga yagikola out of excitement ng'ayagala provinga point mbu nange nfumbiddwako owulira ndowooza bulijjo akwalina bye babuuka mu mulyango bingi ebikolebwa ne bw'oba togenze mu nnono eno kuba nze ndi mukristaayo naye maama ayina nga maama ekyo abakyala abakulu abandi aba bakitegeera olikibuuza ne ssenga kulannama alikubuulira ansa lwaki abakyala banywerera mu bufumbo ne babeerayo nga ne bwe yeetooloola waliwo ekyo nga waali ng'omusajja ne bw'afuna ssente atya omukazi ono abeerawo emiseso gyo bagikuyisizaamu wagiyitamu oba bakwanjulira mu woteeri mu woteeri omusula buli omu oli yaze yasuzizaamu malaayi omulala yasuzizaamu oli yamweyambuluddemu ebintu naawe byogenda ng'ogenda ebyo kati ogende n'ebisiraani ebyo byonna mu bufumbo okitegete kigamba nze namulabye ng'ate abiteeka ne mu kamera bw'ati akutte enkoko agibambye enkaka y'omwami senga waliridde wa ate oba muli mukolo gwa nnono senga waliridde wa ino tegekera muko okugaidinga okulungamya emmere y'abako kale abafumbi tubaleeta ffenna ne bafumba naye emmere ya mwami wo gwe senga ebeera guided by naye kibaiti nno Chosen Becky kati agatta bibiri muyimbi ate tiktoka anti kati balina okukolayo ne ka content kati content gwe yakola ate yamutyobudde kubanga kyekifaananyi kye yatulaze ffe era kye twatutte onfunya kyeŋŋambye kyekifaananyi kye yatulaze era kye twatutte nze nkubuulidde ebintu bisatu bamuzaaliddewa omukolo gwa ssenga gweguluwa okuviira ddala mu ffumbiro maama okujja mu ddiiro okwekyuyuula n'azina amazina nga n'omukamulaba bw'akyusa ekyensuti taata n'adda wali waliwo ebintu byowalabye naawe riyale nga byavudde ebyomulembe guno kwegamba newankubadde mulembe guno omulembe mutebi naye ate tetugenda kusirwala maama olwokuba nakugambye olwokuba mulembe guno kale njjayo empale yo giyise mu mutwe bweti ekukkiriremu bweti waliwo ebintu nga biri naturally bwe bityo okugjako nga si wannono yange awosijjammo nenya nnyo batiimu Chosen Becky ogenda baddawa kyekiki ttiimu bwe yali afumbirwa oba bw'abeera ali mu bufumbo bwe bya ttiimu kati ate ffe eno be yakosa ne tumumalirako ebiseera byaffe ne musajja ne katambula kasajja kattu kagenda kenywera station ku station katambuza ennyimba z'omukazi naye musajja gwe sekajoojoga walabye abaana baffe abalenzi tebakuvuga sipiidi omukazi bw'oba omwagala muwase mu kaseerako genda ewaabwe omukime omufuna oba obusobozi bwe bwa muzigo mutwale mubeeremu babiri naye by'okuleetera olwakalala famire nedda
atambulire ku mateeka gwe tokkiriza mukazi kuwasa omukazi bw'akuwasa ajja kujooga ajja kutyoboola ajja kuyisaamu amaaso ate mukole ssente zammwe ebirungi biri mu maaso bagambye Amira ayinza okubula omukazi waliyo omukazi ataagala kufumbira omusajja ng'oyo bizinesi etambula akuteeka mu maka gaagali mmotoka bweziri musajja wa ddiini agenda kiki kyogamba tulina kye twafiiriddwa teerabira abaana be nakati tubadde tubalabirira byonna era abalabirira naye abaana be naye munnange naawe Ssekajja oli mu kusajja nekyoze ne baaba naye yozayoza Ssekajja nabaanawo wakisa naye yakyogera kyozeni yagamba ye ali 100% fertile anti kyovudde olaba mugambye nabaana ye yakisa bangambye ekyaletedde omukolo okubeera we gwabadde kwe kuba nti maama yali wuwe ne taata abadde abeera wuwe abeere n'attachment kati bonna yabawadde wakati omukolo buli omu ave gy'ava bajje wamu maama abeera yekka ne taata abeera yekka naye ng'omwana omuwala bw'aba afumbirwa waani agenda waani ani azaala omwana wakitaawe Ssekkono tawaanyisibwa omusajja oli wadde mulema oba mumpi ye kitaawo era gy'olina okukolera omukolo kubanga bw'oba oyogera ebikwatako oyogera bya kika kyo maama wo najja obuzzi oluvannyuma eri gye wasooka okubeera nga tonnafuuka sereebu kakati omwana bagamba kava ku ngozi wamma nkutegedde kati sikyakunenya nnyo maama abeera yekka ne taata abeera yekka yengozi eyo omwana kyovudde olaba n'obufumbo yasooka ku buli obw'emasaka engozi kyeki kaakati abazadde bakitegedde engozi maama bw'oba obadde talina taata ng'abeera yekka ne taata abeera yekka ebyo bibeerawo si be basoose si be basoose naye era kikuwa ekifaanani no kino tukirese lwa mukolo lwaki bagutegesaawo anti era nekidda mu kiri ekifaanani era kyekikuwa kyovudde olaba abantu abamu lujja ffenna tuli mu mulembe tukwana abawala naye twagala nnyo okumanya ewaabwe oba n'abasajja baabwe era naawe olina engeri gy'ofunamu bw'oyagala omukyala ng'otegedde va ku bino ebya single mother nga waliwo embeera eyabeerawo mu butuufu eya violence byonna gye tuvumirira n'olaba nga tokyakisobola n'ogamba kite naye waliwo embeera ddala abaana bo wandiyagadde omanye ebyakuumirangamu bazadde baffe wandiyagadde abaana bo okule bawase omwami ajje nga maama tali mu maka bye byakuumirangawo bazadde baffe n'agamba ndaga ekifaananyi ekirungi abaana bange so kati gyegambye engozi mbu bw'aba yafunawo oli gwe yasooka ow'emasaka gwe yazaalamu eyasooka kati nadda ku Ameri kati azze ku Ssekajja ago si bawulire akantu ka Bobby kanyumidde mu mukolo wakati tenti yonna n'emayuuka eri abamuwagira kanyumye nnyo abamuwagira anti kati twavudde mu kukiri ogw'omukolo ne tudda ku kivulu kye nagambye okitegeera ndowooza kubanga waliwo moment ey'okudigida eyo babadde ng'ekivulu ekyo nakyo kyanyumye ku bantu okitegeera ndowooza naye nga gwe waalabye ekyabadde profesa nedda ye profesa waaki kyekibuuzo baŋŋambye yajjo kyeddiramu profesa wa mitima ajja kiddamu profesa wa birimi profesa Mulavu nali mmanyi camera person Mulavu profesa Mulavu profesa kafunu mukwano mu kutwala aba banne kubanga naye yalina omukyala n'omwana gwote obiraba naye wamaze ennyongero bakulisaayo Beki mu kifaananyi bino byonna buli we bibaawo oba otuwadde emboozi oba otuwadde ebyokuyiga kuba you there erinnya oliyina oyina following y'amaanyi so kati tuba tulina otaapinga mukaawo weebale kukola mukolo kulaga kifaananyi mbu n'obwoba wanzaala omumeka ng'olina ssente osobola okwefunira omwami wo akutwala n'otulaga munnange abakyala mukole ssente ekyo kyekikulu mu byonna abakyala mukole naye era munnange